ano aliyo atiraba program majisa Fasi buli lwa Sunday saa zibera 2 paka saa 3 ezekiro ogamba oti Omumbejja Kasa wantegedde wandabye wampulirako tonampulira biki byeyagala mbere nga nkutusako olunaku olwalero program Fasi ekuleeteddwa X-Effects ate bano babrandinga baprintinga ate nga bamarketinga mukono gwange oyagala bere nga babrandingira ki nga bakutimbira ki amaduuka gona basobola okugatekako ebipande ne bodabodayo ne babeera nga bagibrandinga bulungi nyo nga bwekitegera X-Effects nno mukwano gwange essimu zaabwe 0792333 oba 070M33 ng'obasanga wano kitintale mbarara naye nga mukwano gwange bebo benyini abantekamu akasede program Fasi Omumbejja Kasa ombwate mbeera nyingidewo nkutambuliza buli kimu nga bwekyetaaga. Boda iranga bonda wane Bwaise wenyini boda teriziri ko corona katonda abadde akyatusasidde tuli bulungi tunafuna corona yena temunafuna corona naye nga wano boda stage sinalaba yadde akadomola k'amazzi kemunaaba wekali mu office tubuteekayo lindako munabira mu office munabira wano tunabira ku office katonda basigadde nakoma kati omusaabaze bw'ajjayo tanaaba omusaabaze ajja anaabye omwezi anaabye naye kanyini ayagala obulamu bwe munnange mwagala tufera omusaabaze kati nzize omanyi nabye aya jabu naye kikuvunanyizibwako nga gwe omuntu okuba nti onaabye olina okukola wana akacupa nga kalimu amazzi nga kalimu ne sabbuuni obeere nga buli ajja asooka kunaaba si byakusiga korona konga ebyokwerinda alina okukateekawo kansinnakalaba naye ogenda kasoosekawo ngenda kasiba emabega wano waliwo gwe nalabe nga yasibye akantu awo kaliko nettaapu emabega gwakako sinnakalaba nange kyengenda okukola ekyo maama kati muganda wange wano bitambula bitya bitambula bulungi nnyo tewaliwo mbeera nnyo yabadde kubeerawo era n'ebiri mu ggwanga tubiwulira yes naye ndaba abantu bo bagenda mu byalo tetumanyi oba bagayidde mu nnyumba mu byalo tewaliyo korona tulya ku ssente wangi tulya ku ssente zaki ezo zennyini eza korona zonna ziriibwako ebyo sinnabibeeramu mukwano gwange program tukyali mu Fasi abakozi bokaboka betwagala ndi bwana ne Bwaise nno Bwaise oba kino ekitundu ki naye nga kamalimali naawe kamalimali nali manyi kiri mu Ethiopia mama ogamba otya boss tuli mama oli bulungi ndi bulungi nnyo bitambula bita tebibadde bibi saagala kukonako yadde okusembeera ntya corona ennyawo boda zo musoza ne zibeera nga oli bw'aba gikutako nga alina corona obeera ojozesa oba nedda mba njozezza kati gwonaabirawo engalo akacupa kaako emabega akacupa ke kanaako emabega naye nga kalimu sabbuuni nateeseemu watabuddemu n'amazzi bitambula bitya ebya boda tebibadde bibi pozzimu eyo tuli bulungi tweyagalira ddala emirimu wano gitambula abantu batambula bwe batyo naye baagala kwesala lwaki temulina masiki tugenda kufuna mwagala zifuna nga mmaze kulwala tugenda zifuna batugambye abamu nti kati osala akaleega n'okatekako bwoti wakasazeeko era ngenda kasala onsanze ngenda kasala asooka ombulire omwezi guno gwe balangiriddemu bino byonna simanya korona simanya enzige bizinesi ebadde eyingiza etya bizinesi tebadde mbi naye kati erabika egenda kusanyalala kubanga abantu bali ku bunkenke olwa korona buli kimu kijja kubeera nga kitereera kijja kutereera bwe tunaafuna obujjanjabi tujja kutereera buli kimu kyonna kijja kudda mu mbeera tugoberere gavumenti kyeyagambye tunaabe engalo betutwala banaabe engalo na buli omwana abe era tugoberere gavumenti kyetugamba kye tuba tukola tuleme kubeera nga twekuŋŋanya mu bifo ebitali nga twekuŋŋanya twesula amabanga ntumira mukazi wange ali emasiriba mu Ssingo nentumirako n'abantu b'ekitundu kyo nentumira n'abantu abali wano Bwaise bonna benvuga nabo boda kati gwe omukyala lwaki ali Ssingo omukyalo oyo abadde mu kyalo nga kale gyabeera nze embeera eno gye nkolera emirimu gyange oba byakwerinda si byakwerinda birabika byakwerinda gundi gwe Kampala teweesigayo Kampala eno sikyesigayo kubanga abantu tuli bangi abaana ne mbasindikako mu kyalo bayinza okubbira omuntu oba korona bayinza korona kusinga gwe ntya bayinza okubbira omuntu oba korona okusinga gwe ntya omuntu tebasobola mubba kubanga naye muntu alina omutima asalawo era bwe bamubba aba asazeewo genda program ebeera Fasi
Fasi gwe tukole yabakozi boka blaza wanjunyawo oyo masiki eyo yaddala eno masiki yaddala olimba mwana buno bwaswaga mwana omanyi okuziiza kusinga okuwonya ate anti kati wenebikawo nti beera towulira nsooka enjije ku mwana engalo emimwa nva ginaabawali okimanyi naawe bodaboda yange yiri wali amazzi kiriya jamu tugende bwekuba tekuli mazzi ngenda kulo nze mwendi nze ndi kiriya mwana onali kiriya kasooka olindeko zezo ki gloves bw'ogira kati wenjira kasitoma wojja mala kunaazaako wali mu ngalo n'olinya ku boda bw'omala okuvaako nempisako amazzi ku mutto nengenda nenfuna omulala naye naana amanya nze toneke bwagaana okunaaba engalo nga mwerekereza kubanga bulijjo sivuga ye ekitege bwe bityo terunjija mu mbeera okitegeera kati kambuzeemu soka okone wano kati kambuzeemu amazzi gano otabulamu sabbuuni ki amazzi gano baatugamye kasabbuuni akabbulu kamala okatabulamu muno n'oteekamu ne kajiiki ekyo kimala kiri kiriya nze ntumirayo mukyala wange gyali nansamba ndaba kimanyi obudde buno nentumirako ne bakwano bange bonna babodaboda balabe mukuuma obulamu kyekikulu bwekiri akasimu wekali nga bamukimanga kiggwa akasimu nkalina bulungi nnyo sikalina mu mutwe naye kwekali kuli mwana programu ebeera Fasi buli lwa Sande za 2 paka za 3 ezekiro Omumbejja Kasa omubwate mbeera ku Soul TV yo nga mutamuliza buli kimu nga bw'okyetaaga tukyali mu biro bya corona muganda wange saagala kunsemberera saagala kwesembereza ate saagala kubongako naye njagala mbeere nga nkisibulako mu ngeri ya style nnyo akatale tetuli mu katale tuli waneno ku bodaboda stage eyebwayise abebwayise webali mpolampola waliwo ab'obugaali waliwo ababoda waliwo abayimiridde bosi wange ndi bulungi nnyo bitambula mpolampola wanebwayise abasabaza webali tewali badduse korona kati kola kitodde ngenda kugenda ogenda simanyi nawe tamanyirwa ogenda lwaki tomanyirwa ogenda simanyi wangenda kati labayo okutta kweri bodaboda okutta kweno bodaboda omanyi tyo nti oba bano babadde n'obulwadde simanyi kintu kyakufa kintu kyakikolera tukyali awo kyataba baatisa embeera ekaaye wasitookinze ku byokulya sinaba kusooka banga bali mu byalo olina okusitookinga ku buwunga muceere bwe banaatugamba nti kati tetukyafuluma nyumba onookola oti sinakyokola ng'oviira omwenjala ate nakola sente zewe ziri sente entono ezo z'olina zetugenda okubeera nga tubaatiza banka temuna kuzigala lwaki abantu bali mu looni sente bagenda zijjawo ekyo mukikozewo mutya naffe tetunnamanya tupaakinge pikipiki pikipiki bw'aba agipaakinga tosobola agipaakinga kuba olina okunoonya ekyokulya ate looni munayo era olina ogisasula naye amawanga malala twalabyeko nga bagamba abantu batuule waka gavumenti ejja kubeera ng'ebasasulira ewaffe olowooza kinaakola tikisoboka ono Uganda tikisoboka tutumanyi kisobokera ddala fe tugamba nti tekisoboka naye gavumenti ekisobola batulwanirira tulaba tunaakola oba kinaasoboka naye tutumanyi ogamba otya bosi bampita jajanoza ne bypass ogamba otya gyendi munani ndikiriya brad buuza abalya buli omu amanyi nze jajanoza ne buuza owa bodaboda yena buli omu amanyi naye jajanoza oli bulungi ndi bulungi bitambula bitya bwe bityo ebintu bibi kugamba obulwadde bwaze bulwadde ki buno bwa senyiga senyiga bulijjo atuluma ono mulala senyiga ono yavudde bweru ono yavudde naye abantu mbakubiriza banaabe mu ngalo amazzi gabaawo buli wendaga buli wamu naaba jajja nozani kati jajja nozani ovuga boda ovuga kagaali nze nkontrolinga jamu wali ku nozani bypass awo waliwo kadomola k'amazzi weekali bakampadde ne sabuni weeri kati buli musaabaze ayingira alina okubeera nga kuyingira taxi crossingawo ng'ava era wamu wa bugingo ng'ava wano obusegaawo awo wenyina wemba nyimiridde kati jajja nozani sooka ombuliremu coronavirus ono olooza tatuuka ekiseera n'atuvaako kuba ffe mwana abaddugavu tuli agenda mwana ajja kutuuka ekiseera agende tuddemu tubeere bulungi naye nkubiriza abantu abasinga bali mu kudda mu byalo kubanga tubakola ng'otereka kati tunaalyawa
kati ate n'okudda mu kyalo waliyo ki naye mu kyalo kale obanga oluusi oyinza okubanga waterekayo obuntu bwe ente ezo n'obeerayo n'olyalyako buli lunaku n'olyayo ente otunda kwemu n'ofuna obukadde n'olyako jjajja noza ntumirayo abantu babiri ntumiddeyo bakyali bange bonna ababoodabooda bonna bebwayise babwabusigana mungona karere bwayise bweyogerere nambura ekisasi nalya kiwato agenda mukono siyeta kazinga namanuro enzori jomayi bona mbatumidde nnyo nsigadde ndi jjajja noza ne bypass kiriya kati mmwe mugenda okubeerayo mu nnyumba nga mulina ssente zammwe teziriiwo ze tukola ze tulya wangi temutereka kundi linda kana akayimba zenkolawo zendya zanema okutereka gwe koyimba erako entambulirako sooka ombuulireko amazzi gali wano ku booda amazzi agaki tobimanyi nti ekingano tekawo amazzi musaabaze simukkiriza kunkwatako omuto mugazi nvuga omwomu omanyite omusaabaze bw'akwata wano ng'abadde ne korona naawe n'okwatawo ng'osiimuulawo ng'osimanyi olina by'osibako olwala sikirinaako bukakafu wangi tonnakimanya nkiwulira naye sikirinaako bukakafu kati nno kankubuulire noono gw'osemberedde bw'aba tanaabye mu ngalo ng'omulaba tomukwata mu ngalo olwo bw'aba mukyala wange waka n'abaana ebyomukyala ewaka n'abaana byo nange sinnamanya bwe bigenda kukola naye nga tulina okunaaba engalo kati bosi wange ogamba sizoni eno mwe balangiridde obulwadde ogenda giyitamu ota weetegesa otya essente ewaka weeri emmere enkalu weeri inikesi nga batugambe kati tewakyali kukola ng'amawanga malage bwe gali gw'ogenda kubeera nga weetegesa otya anti era okotegeka ekyo tugaana okukola sikisuubira ekyokusooka Uganda njavu gavumenti yaffe terina sente zewatufandinga oba omwezi gwetubandinze nga tetukola tesobola kutuwa sente zetumala okikakasa tujasiga nga tukola gavumenti ng'ayina akasente singa abadde alina n'abatakisi yandibadde yabaganyidde n'ababaasi terina kati ekitegeeza gwe tolinayo ssuubi lya kubeera waka teririiyo naye nze nandibadde nkulowoozesa nti oguleyo emmere enkalu muceere makuloni kawunga obiteeke waka andi muntu andikwa nakugambye zenkolawo zenya mpozi nga nayitako ku soloti eyo soko otumireyo basatu otumira mutabani wange Raja Kevin ne mukyala wange Susan Kayangu ye Susan ndooza ne taata wange eyo mukyala Susan twawamba ebintu ng'ebyo mukwano tukyali wano Bwaise ku nkulungo nga tutambula tugenda tulaba abantu ab'enjawulo batambuza bitya obulamu bwabwe biri bitya ebya coronavirus abazze mu byalo ffe tugenda kuba nga tudda mu byalo tugenda kubeera nga tukola buli ssaawa 2 paka ssaawa 3 ez'ekiro ebeera Sunday program Fasi Omumbejja Kasa Omubwate tava ku mukutu ogamba otya bosi ndi mami oli bulungi ndi bulungi mami wenga otunanga eyalwadde ndi mulamu nnyo omusujja anti tuli mu kyekangu kiki ekyatuuseewo ekyatuuseewo ebiri mu ggwanga nammwe mutiitira nnyo tulina omuntu omu yekka eyakalwala naye muli mu kyekango bwe muti kyekango si kyamaanyi nnyo kuba era obulwadde bwali bungi nnyo bwali butuuse amannya gaffe amannya agalinze Entambi Patrick ennyabo wano ku bodaboda stage okolwawo ki ninda basaabaze ndabanga atudde olabika wabivuddeko ebyokukola anti era embeera yaffe gye batuyisaamu weetu abasaabaze bazze mu byalo abasaabaze mwabakanze ne mubazza mu kyalo ani yabakanze wayi sabo tutakala otuwayirize tetunakanga ku musaabaze n'ogu tetwabagambye biriwo mu ggwanga buli eyabadde ayagala n'agenda gy'ayagala abantu bewaka bali bulungi abantu gye bali balungi okunyumizeemu wano ku bodaboda omazeewo bbanga ki bodaboda ndi myaka 3 ng'oli mu kuvuga bodaboda nga ndi mugivugira ddala wali ofunyeyo akatayimbwa akatayimbwa sikafunangako wali okubye ekatayimbwa sikakubanga nako badde manyi munayi naye wali okakubyeko tuvuga buvuzi bantu birungi ki ebiri mu bodaboda ebirungi ebirimu kale zo sente ozifuna mu bwangu oyinza okuva ewaka nga toleseeyo kantu n'okomawo nojja n'onyoolanyolamu katono ate n'ofunirawo kwegamba ab'ewaka ne bakola ki ne bafuna naye ate ennaku zino kyakyukamu sente za lutalu tezikyalabikirako ddala gavumenti wagiwulidde bwe yagambye nti tunaabenga engalo buli kaseera ate tulekerawo okukwata mu ngalo ebyokunaaba mu ngalo nabiwulidde naye ate kali eri virus naye twekuumako
eri virus noona n'abengalo noona ebikka ku nnyindo kweganga kasazeewo kuyingira kaba kakuyingira. Ensonga lwaki tolina amazzi ku booda? Booda kati bannaye osibako wakiri ekicupa teriiko kasero. Sooka otumirayo basatu. Ntumirayo maama wange mukyala Nabulima ADC ali Emityana, ntumira mukyala wange Olivia Nakungu ali e Buloba, n'abaana bange bonna Miracle Blessed bonna mbaagala nnyo. Amanya gaffe blaza. Nasasala Derek. Oli bulungi? Ndio. Bitambula bita? Neyagala. Weyagala. Masiki eno storage yene ey'obulamu oba yeno gwe gye wayiyiza? Ay'obulamu. Y'ey'obulamu. Masiki ebeera sente mmeka? 13. 13? Ng'ate batugambye ya mutwalo gumu. Ante ya VIP abagagga. Eya VIP n'ey'enkumi 3 byawuka. Kati gwe lwaki togula eya VIP kuba erabika esinga okubeera ennungi? Ante eno nange ejja kunkolera. Eno ejja kukolera. Ebintu bya kolona bino nkulaba weesabise kituufu. Naye nga sirabyeko mazzi ku boda boda. Mazzi tujja gateekako naye bannaayo. Sente tekuli. Tugobyeyo mu tawuni tubatwagalayo. Obadde okolera mu kibuga? Kati ababodaboda abagobye mu kibuga? Batwagalayo. Ogwo kyoyize Bwaise. Kanzije Bwaise. Bannaayo. Kati oyina okubeera nga oyina ku kicupa kubanga kati naffe abalinya bodaboda twesiganya bodaboda ng'eriko ekicupa ky'amazzi. Kyo kituufu. Kati lwaki toteekako ekicupa wakiri ofunayo ekicupa kya 2,000 n'oteekamu ne sabbuuni obeera ng'oteekako obulamu ne tubukuuma. Olaba ne takisi nayo teyina. Takisi zirina. Teyina. Takisi zirina naze nalabye nga zisibye ebintu waggulu ebidomola. Nakati ziizo teyina. Eriwa gy'oŋŋamba etaliizo. Abantu webalidde naye tebalina. Abo banaabidde ku stage. Banaabidde ku stage. Naffe abaffe bajja nga banaabye. Tolina bukakafu nti nanaabye. Anti ffe tuvuga omu ajja nga yeetegese n'atuula ku booda ntugenda. Tukyali Bwaise ono ekisooka talina mazzi ekyokubiri talina masiki gwe bulazo yagala kufa. Okoye obulamu. Obulamu bwagala era nkyali mulamu. Ebikozesebwa byonna ngenda bifuna lwako. Ngenda bifuna ddi ng'omaze kulwala. Nkyanoonya kasente. Kasente? Masiki gaya tugambye ya 10,000. Ya 13. Kati bw'ovuga okuva wano paka enabweru zibe 2,000 n'okukomawo 10,000 ze 13 eyo masiki emu si kyekyo wa abasaabaze babbula. Abasaabaze weebali mwamubuze ku basaabaze naye ng'abasaabaze weebali. Kati mukwano gwange embeera nga bw'eri mu Uganda weetegese otya ewaka tugambe nti gavumenti ekedde n'egamba tetugenda kuddamu kukola, temugenda kuddamu beera ku kkubo, temugenda kuddamu tambuza musaabaze, mugenda kubeera mu mayumba gammwe. Weetegese otya? Waliwo ekintu kyo stockinze waka, waliwo ebintu by'ogamba nti bino bye ngenda okwekumisa, weetegese otya? Awo tuba tulindiridde pulezidenti kubaako kyatuwa. Tulindiridde ani? Pulezidenti era we tuyimizibwa okukola pulezidenti aba alina okutufunyayo kyatuwa. Ebbanga lino lyonna ly'obadde okola toyinaawo yadde akasente. Waawo obwavu bungi ate balandi road nabyo byonna obimanyi. Obwavu buluma ono tebunnuma. Obwavu bukuluma. Fena obwavu butuluma. Nze tebunnuma naawe togamba fenna. Ante gwoyinza kuba oyinamu ate nze nga siyinaamu. Kati gwe emyaka gino gyonna gy'okoledde nga toyinaamu kasente. Anti sente twali sente emala leero ofunye enkya tofunye. Oba ze nkolawo ze ndya. Bwe kiri. Ogamba otya boss? Bulungi. Amanya gafu. Sula. Sula bw'otuuka ng'odda ku boda boda. Bwe kiri. Ng'okola. Tukola mpola mpola. Siraba ekicupa ky'amazzi abasaabaze kwe banaanaaba. Anti gaweddemu. Ate bwe gaggwamu munnaayo onoomanya nti onaze yaze yanaabye batanaabye. Olina okuteekawo amalala. Ngenda kuteekawo. Ogenda kuteekawo. Tuteekamu sabbuuni kimazzo. Bakozesa ziiki gye tussaamu. Ziiki gwe muteekamu. Temwetaaga bulwadde. Twagala bulwadde. Njagala okubeera nga ngendako mu bbuca waneeno. Ennyama weeri. Akadomola k'amazzi owa bbuca sinnakalaba. Sabbuuni sinnamulaba. Simanyi oba sabbuuni n'amazzi n'ennyama bikwatagana naye nga tuli wano e Bwaise nga bw'otulaba tuli mu kubeera nga tukola programu Fasi tukamata tivaayo tukole buli lwa Sunday saa 2 paka saa 3 ez'ekiro Omumbejja Kasa omubwati mbeerawo nga nkutambuliza buli kimu ate teweerabira abatuteekamu ssente X effects mukwano babrandinga baprintinga omanyi branding kye kitegeeza kwe kukwata gundi ng'eno bwe bati ne babeera nga bagiteekako erinnya ne babeera nga bagikolera ekipande ekirungi kiri kyennyini eky'ettabu ate ng'abaana bwe bazze mu luwummula mukwano jjukira nti bagenda kubeera nga baddayo okusoma ate
ensawo zaabwe bazikolera ddala bulungi buli kimu ne babeera nga bakitambuza bulungi. Osobola bakubira ku simu 079 2 oba 070 kansooke mbuze ku mwami ono wa bbuca basu wange manya gaffe. Manya bampita Kapale Muhammad Tamale. Kapale Muhammad Tamale bitambula bita? Tambula bulungi. Oli bulungi wano? Ndi bulungi nnyo. Kulaba munnaye ba customer center bazisasula ate naawe okolera? Tukola bulungi emirimu gyaffe. Kati ku coronavirus ono omudaala gw'ennyama sinnalaba kaddomola sinnalaba sabbuuni ate abantu bajja bwe beesigama waneeno ku mudaala ebintu bino byetegekedde otya? Bintu twabyetegekedde dda obudomola tubulina amazzi ag'okunaaba tugalina kyembulira eri eggwanga ekintu kineno kiri worldwide kubanga ensi nnyingi nnyo ezitusinga ssente ekonome zaayo eri waggulu nnyo okusinga eya Uganda. Tulina okubeera nga tugondera amateeka g'omukulembeze okubeera nga tetukuŋŋaana wamu abasambi b'omupiira babaganya okusamba omupiira biki kale abavubuka okusingira ddala abavubuka tulina emputtu mu ggwanga lyaffe Uganda. So kyembadde nsaba abavubuka tulina okubeera nga tugondera omukulembeze yayogedde naye nga nze kino ekibuuzo kigenda eri eggwanga coronavirus ze kyemmanyi virus etondebwa muntu aye teriyo muntu ayinza kukola virus nga talina antidote. Kati kyembuuza nze nga nze muli eri nina believe this is not a virus kino kirwadde oba kuva eri Allah kubanga kyemmanyi ekirwadde kisse abantu bangi nnyo ensi tuwulira Italy kuba nalabyeko ejjo nga prime minister we Italy yakaabye n'amaziga in fact n'agamba abantu baffe baweddewo biki naye kale natunuulidde ensinga ezo okubeera nga virus ekosa ensi zonna ekintu ekyo kyanneewunyisiza nnyo. Kati neebuuza is this a virus oba Katonda yayagadde kulaga abantu mbunno abantu abamu abatamukkiriza biki mbu Katonda gyali. Kituufu ekyo mukwano gwaffe kyayogeddeko tusobola okubeera nga tuli awo nga weebuuza nti mu nsi zikirimaanyi mu nsi zonna eziba zisinga amaanyi nga bwe tuzirowooza lwaki virus eno ebeera etta abantu ate ne tukitwala ng'ekyokubalaata? Ayogedde tesobola okubeera nga nsonga okuva eri Katonda ate esobola okubeera nga nsonga okubeera virus nti eri created. Kati mukwano gwange va mu byokubalaata va mu byokubeera ng'olowooza nti no nesuira gwa nagamba virus eri no, it is going to come to your country ate kolanga bwe bakugambye nabe ngalo weekuume tobera mu crowded places buli kimu kijja kubeera nga kitambula bulungi. Kati mukwano gwange njagala nkubuuzeeyo ekisembayo gwe mu kutunulirako ebintu bino olowooza kiki kye twandikoze okugatta ku gavumenti kye yatugambye okukola ffe nga ffe abantu? Kyemmanyi ffe nga ffe abantu ng'okimanyi oli Munnayuganda oli muzadde you have your friends family biki kyemmanyi ebintu ebisinga obungi tulabye akawuka kaneeno bwe kasingira okubeera ak'amaanyi abantu nga tukuŋŋaanye kitegeera okwekwata mu ngalo biki naye kyasinze okutuyamba akantu kano tekatambulira mu mpewo naye nze ogenda n'otunuliramu abantu nga buli omu asuddeyo gwa naggamba okitegeera abantu n'obasanga mu takisi tetugambe muno kale buli muntu fenna Uganda abantu abasinga obungi population esinga obungi tukola mmere ya leero naye obulamu bwe businga obulungi obulamu bwe businga obulungi. So nze kyembadde nsaba gavumenti ebeere nga etuteekerawo kati nga olaba mu paaka okitegeera paaka eyingiza abantu bangi bafuluma bayingira yantaddewo okwo ku security ekwasaganya paaka eyo ne bateekawo ebintu abantu bayinza okunaabamu engalo omuntu n'ayingira nga mbutuufu naye yeewulira mbuno kati ngenza otuula mu takisi ng'ali comfortable nakyo naye nga ogenda n'otuuka mu Kampala ng'olaba buli muntu walinga ewataliwo kintu kiriwo okitegeera kuba nze kyemmanyi omuntu wabeera omu ng'alina akawuka ako nze kyemba mmanyi ensi yonna kati oba akatundu nga Bwaise fenna tuba tukalina one mistake ensi Bwaise yenna tusobola obeera nga tuli positive. So kyembadde nsaba bannayuganda tubeere nga tugondera omukulembeze bye yayogedde. Nsaba otumireyo abantu basatu abakulaba
Okusookera ddala ntumira omukulembeze w'eggwanga President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kyewakoze kya buzira. Ensi nnyingi nnyo ayinza okutunuuliramu n'agamba abantu bange banaabeera batya, naye ekyo kyewakoze kya buvumu nnyo. Koziko ne ntumirako ne ku jjajja wange Agitamale Ekazo, ne ntumirako ne ba mikwano gyange bonna bonna besijja kumenya mannya, ne mukwano gwaffe Ekazo Fred Enanga. Tukwebaza nnyo kuba yatusanze ejjawo ku kisaawa abavubuka nga bw'otumanyi, yatusanze tugenda kwekuba ddiba n'atugamba no, yagala muwuliza amateeka g'omukulembeze, sewo tukweyanziza nnyo, tweyanzeeko. Soul Television, Femunyo. Kumunyo kwetukyali ate nga nkugamba nti abukulembeze nga bwe yayogedde tunabe engalo, tubeere nga tetubeera mu bifo biri crowded, tubeere nga tetubeera wamu okukwata mu ngalo. Bw'oba okolola batugambye kolola ate okololera bbali, tokololera mu ngalo, tokololera mu ngalo ate n'omala n'okwata ku bano. This virus egenda kubeera nga eri very serious. Abakitwala ng'ekyokuzannya weebali weewaawo, kubanga era ekintu bw'ekitwala ng'ekyokuzannya kimala ne kikutta, naye gwakitutte nga si kya muzannyo n'ogonna amateeka nga we gagenze n'okola buli kimu kyabeera bakugambye okukola. Mukwano, embeera ejja kuba ekutambulira bulungi. Program Fasa omwana mwala Omumbejja Kasa omu bwati, ate nga nkyali wano nkyakuweereza, tova ku mukutu. Tulaba tukyali ku program Fasi ate nga yeno Soul Media. Tugamba tutya ntino nkyali mu program eno naye nga abantekamu akasente babayise ba X-Effects. Fasi wange wanji baba kitambula kitya? Kitambula bubi. Pesa za kasati Kugambe coronavirus kyeyatukoze yakuyingidde. Teyanyingidde naye otwaliza wamu. Abasaabaze tebakyalinya boda. Abasaabaze weebali mmwe mubuze ku basaabaze. Abasaabaze tebakyalinya boda boda. Abo bonna buli gwogamu ne maama gyawogende bwavu agamba looni abasinga batambuza bigere. Kati kukyanga mugisanze enkalu. Ndi wano nakamala saawa 4 namba ndi wano tewali wadda nninya. Amanya gaffe si. Amanya bampita Saulembo Ronald. Saulembo Ronald. Ya. Njagala kubuuzayo ekibuuzo kimu ng'ate kya busimbalaala. Ndowooza lwaki tolina mazzi ku boda boda? Muganda wange nabadde nga yina naye nange amaanyi gampeddemu. Abasaabaze womugamba mbu jangu nkufuuyireko adduka misinde omanye ensonga gyawa agamba ofuuyira biki coronavirus ffe twamuleese. Anti kati ky'olina okukola tomufuuyira omugamba bugambi nti tugenda kunaaba mu ngalo n'omugamba mbadde nsaba onaabe kuba tomanyi agifuddeko abadde alina ekirwadde oba nedda. Bano abantu bazibu nnyo simanyi na kumanya embazulu ebalimu sigirabanga nako. Kati alina embazulu tomutwala ng'omuleka ate ndi ewa. Ati munnanga aba agenda kusiga obulwadde. Muganda wange njagala ssente ninga mayembe. Jukira landlord naye ayagala ssente. Oyagala ssente olinga ki? Ninga mayembe. Kati bosi wange landlord abanja abaana bakomyewo ku masomero. Oyagala okulya. Njagala okulya. Naye ate n'obulamu obwagala. Nabwo mbwagala. Lwaki obeera togondera gavumenti kyeyagambye ataagala kunaaba oyo n'omwerekereza naye ate n'olabula ne banno nti oyo tayagala kunaaba mu ngalo osanga alina ekirwadde. Ekyo ngenda kikolako maama. Ngenda kikolako. Era wondabira kati wano ngenda kugula kadomola mbere bambi abasaabaze nga mbateerako ko. Newe batoguza kadomola n'ogulayo waliwo munnamwe gwenda bene ecupa bino ebya Rwenzori ofuna w'okisonseka n'akiteeka wano oyo naata ekyo kirungi nnyo era nakyo ngenda otandikirako kubeera obwedda neebuuza ngenda kukola obwedda ndi mukosa nenga mukama wa Isirayiri Isaka ne Yakobo mukama gwe Katonda akola ebikulu ayi mukama gwe atugamba mu Mako 10:17 mb'obubonero obwo bugenda n'abo abakkiriza okukkiriza kwe nnina kyengenda okukola ngenda kugondera amateeka gavumenti ge yataddewo ngenda funa ekicupa oba akadomola kube ndi musajja muyonjo nange n'abasaabaze balina kubeera bayonjo ngenda funa akadomola mbeere nga buli musaabaze yenna alinnya ku piki eno nga munaazaako engalo okulaba nga coronavirus
tamukwata. Ngero ofunayo ne kantu woba okutte waba akutte nawo akata obutambala bwombuyina bungi nnyo. Waayo obutambala buno bungi nnyo. Njirako bugize era buli ekirungi kye nafunye nabagulidde na white buli musaze gwenfuna nga musimu nsimuulako nsimuula nga tuzze mu by'omwoyo. Bwe tuba gavumenti etugambye tunaabe nga bwe tuli bakkiriza olowooza tetulina gattako n'essaala. Kituufu era nze gwolaba buli kiisi wenzuka ku makya nsaba essaala ne ŋŋamba Mukama Katonda wange neesomako mu Isaaya 5:9 egamba bweti ndi omukono gwa Mukama teguyimpawadde n'okutuuka ne gutenza kuwulira n'obutali butuukirivu bwaffe bwe butwawudde ffe ne Mukama Katonda waffe. Kyova olaba bannange tusaba bonna abatulaba essaawa zino bannange tufukamirenga wansi twenenye ebibi bye twakola kuba jjukira teri muntu wano atuukiridde tuyina ebibi bingi nnyo era nze buli kisu lwe mba ŋŋenda okukola nfukamira wansi ku mavivi gange ninga Mukama Katonda sasire eggwanga Uganda embeera gye tulimu mbi nnyo batubanja ffenna tuli mabanja banka zitubanja school fees batubanja ne balandodi batubanja so nkubiriza baganda bange musome nnyo ku Bayibuli kyekisinga mu byonna era nze olunaku lwajjo nasabidde waka wange ne mukyala wange ne tukoroobye Sara bulungi nnyo pozire musajja wa Katonda naye tumwebaza Pastor Bujingo ekigambo kye yatuwadde obwedda twamuze nafuna ka TV obwedda kwemulabira nga mutuufu yatuwadde ekigambo ekyabadde ekirungi bwe kityo kyabadde kyamaanyi nnyo. Ku nsonga eyo njagala okwongerezaako nti omusumba yalangirira ennaku 29 ez'okusaba n'okusiiba. Mukwano gwange kukana nti tetuliyo tetubeerayo era tetukuŋŋaanirayo naye programu zonna eza church zibeera live ku Salt Media. Wali ali ku Salt Facebook page yaffe kweri, ku Salt Twitter handle yaffe @Salt TV kweri, ate ne frequencies zaffe zonna 102 akatonyeze mukage yembale 98 akatonyeze 2 ejinja 9 akatonyeze 0 eyo ya Fort Potro 107 akatonyeze 0 eyo ye Kampala. Mukwano gwange frequencies zonna kweziri ku DSTV ku platforms zonna nga bosobola tufuna kwetuli kati mbakubiriza tuddeyo ku mavivi tusabe Mukama ajja kubeera nga kitukolera. Bosi wange nsaba otumirayo abantu basatu poze okusookera ddala nsooka otumira Pastor omulungi Pastor wa fono wa Soroti yeebala okubeera nga atusabira essaala kuba munnange kati tubeera ku TV na ku radio nga tuwuliza ekigambo kya Katonda nentumira maama w'abaana bange nagawa pulosi munnange weebala okubeera ng'onkuumye mukyala amanyi okungumya nanga atufukamire tusabe teri mbeera ya lubeerera jjukira yeesiga Mukama abanga olusozi Sayuuni nentumira tiimu Sawulembo yonna gyeri mu ggwanga timbaagala nnyo sigadde omugaga Sawulembo toyanzege mama wange wangi ndi bulungi amazzi nze buli wemputa nsanga budomola nga naaba buli wosanga akadomola naaba bunaabi naye tusaba Mukama Katonda oyo atalemererwa kana akawuka yawonya buli kimu kyonna nsaba kana akawuka kafiire ate tekaddamu nakuyingira wano mu Uganda oyo yakwatiddwa tusaba Mukama amuwonye nga bwali omuntu omwe amuwonye nga bwali wonna naffe tuwonyezebwe tekayingira. Kituufu mukwano gwange amanya gange nze Kasemire Monica wano obadde okola ki? Mbadde ngula bumonde wano ewa jjajja wange wanene oze kusuubula otwale nonya kyakulya kambuuse mu kiro y'obumonde yeeyongeddemu ssente oba ekya buli kimu kyeyongedde obumonde babwongedde buli kyolaba emmere byonna babyongedde naye ffe abatunda abanoonyamu ate ekyokulya obuzibu tulina tetwongeza bw'omwongeza akugamba nti sirina ssente olaba tetukyakola kati ssente nzijjewo ate ng'ayagala kulya ng'ate naawe oyagala ofuneeko okukyoguse naye tulemerera ku lw'embeera eyo. Gavumenti yagambye nti tunaabe tuleme kwekwata mu ngalo tuleme kwekwata mu feesi bameka be wakakwata mu ngalo olwaleero? Sina gwe naakutte mu ngalo wabula tewa bujambo bwayi bwe kiri. Kale mama tumira abantu basatu
ntumidde omwami wange mwami Paul Semanda ali ewaka n'abaana bange agaba Benson Sazi Jonathan Tugume Semanda ne Joy Tusime Kaweesa nsaba babeere wamu nga tebatambulatambula saagala bintu bya kutambulatambula buli wamu tubeere wamu naye tusaba Mukama Katonda ayayamba buli kimu kyonna yakikola nakano tekajja kulemererwa era yamanyi kiki ekiddako akimanyi buli kimu banaye nsaba buli omu waali tufukamire buli omu asabe mu lulimi lwe afukamire buli omu asabe mwebaze era oyo yakyasinze wano mu Uganda okitegeera amiina era akiwonye kawonyezebwe tukyali wano Bwaise mukano gwange tuguse kuba amatooke erije tubadde tambulira buli omu atubudde ab'amatooke sinaba kadomola k'amazzi naye maama mbazi wange wasiyota bulungi nnyo wasibe nnyo ndi bulungi ogamba oti mwete nnyo mugamba muti bitambula bwe bityo amatooke kiki amatooke goyo tekakyatambulirako ddala kuba abantu basitookinze tudde mu kawunga era ndowooza twaze mu kawunga oba kasawo oba biki simala okumanya anti kati kitegeeza amatooke oba olina gasala bbeeyi ate bwe ngasala ebbeeyi ate nga n'essukaali bamwongezza abadde ku 8 azze mu 10 mu 10 lindako sukaali yabadde ku 8 kwota buli gyogula kwota nanti kati nkuwadde example ombadde wentandikira okubalira weba nnyo kwota ebadde ku 8 yameka ya 10 mu 10 wangi kate ettooke lino bwe liba nga libadde lya nusu kanaana kati lyalinnya ebbeeyi yaalyo lwa nsonga olwa kono aliwo nsima coronavirus amatooke gano gye tugajja wakyuseemu oba amafuta gakyuseemu agagaleeta tewakyuseemu ate amafuta go tegakyuseemu kiki ekyakyuse wabula ekyakyusizza embeera eno eriwo bwe bulwadde obuliwo bwe bwakyusizza ki obulwadde bwe bujja bukyusa n'ebbeeyi y'ebintu kyokka ng'ate ffe banka tekyusizza ssente kwezituweera iyo banka terina kukyusa kuba lwa nsonga terina bisale ekyo kyoba kyefiye bulungi ndowooza obudomola bw'amazzi batukubiriza okunaaba mu ngalo ne sabbuuni n'obutakwata bantu mu ngalo akadomola ka wano sinnakalaba ekidomola kikiwali kiramba ki full board kyekiri omwami oli kyalembeka yes buli omu agenda n'anaabirako n'amala adda miremo gye kati kambuuzeemu ennyabo amatooke gano gagaana otambula olwaleero osuubira nti gayinza kumalawo bbanga ki nga tegannayonooneka nga suubira ennaku nga 3 bwe gaba tegawodde olwaleero gaa tegatundiddwa kitegeeza oba okoze loosi mba nkoze loosi tetukyuse ku bizinensi twagadde nnyingi nnyo z'okuzikyusa naye ng'ate obusobozi bwazo buti butono bw'ogamba nti tugendeko eno ate nga tojyayo kati ensonga ng'eyo tubeeza ate mu bizinensi ng'eno kukunaaba engalo n'obutakwata bantu mu ngalo gwe ng'omuntu osobola kwongerako ki ekirala okwewala obulwadde obuliwo okwewala obulwadde obuliwo nze mpwaba nti abantu baba abayonjo ate babe abagumiikiriza emitima gyabwe gibeere wamu tebapakukapakuka kuba buli opakukapakuka ennyo oyinza okugwate wootandigudde Fasi nabagambye tuli mu katale ke Bwaise si katale tuli ku street eze Bwaise abatunda amatoke abatunda obumonde abatunda buli kimu nga bw'okiraba ebidomola by'amazzi byo webiri atayagala kunaaba sisuubira nti ajja yingira akatale naye nga buli kiisi gwenda bayingira akatale bamugamba anabe ku ngalo bosi wange ogamba oti ndwane nyabo oli bulungi ndi bulungi amanya gafu Sadi Nsubuga ndaba gwokubiriza abantu wano okunaaba engalo mbakubiriza bulungi nnyo kubanga abantu kuyisaako corona sagala abantu baffe kubanga buno bulwadde buli mu nsi yonna bagambye tulina okuyambagana ffenna okubiriza abantu okunaaba mu ngalo bulungi nnyo bulemu abeere muyonjo naye ng'amazzi gano mulimu sabbuuni amazzi tuteekamu sabbuuni era amazzi malungi nnyo go ate ge banaaba ne sabbuuni omulamu ali wuuyo tumukozesaawo
Omukyala agambye totula mu kikopo kya caayi kati munkwano gwange sookombolire akatale kano kayingiza abantu nga bameka olunaku. Akatale kayingiza abantu bangi nnyo sala babala. Guno gwe mulyango gwokka mwe bayita. Giri emiryango ebiri. Emiryango gyonna kuliko amazzi ne sabbuuni. Emiryango gyonna kuliko amazzi. Naye amazzi abantu bajja banaaba mu ngalo. Naye waliwo abawuliza empaka ne bagenda naye kuba gavumenti yabaire nga bawuliriza baire nga bakkiriza okunaaba mu ngalo. Kati zo masiki mwakoze mutya? Makisi weeziri zo. Muzambala? Makisi zigenda zambala. Mugenda zambala? Si temunnazambala kati? Tubali tunazambala naye tugenda zambala. Kati katubuuzeemu katono. Gavumenti bwekeera ng'egambye nti obintu byonna biggalwewo, obutale buggalwe, emmotoka tezitambula, abantu tebakola, gwe weetegese otya ng'omuntu n'ewakaawo? Nze okwetegeka mbeerawo gavumenti kasebanga ekirangiridde. Embeera sina kyakola kuba kiba kitaasanze. Olinayo emmere gy'ositookinze nti bino ebintu bye ŋŋenda okubeera nga nkozesa? Emmere sigirina. Naye mbadde nsaba gavumenti abantu bagondere ekyo ekyamateeka nga Pulezidenti Museveni kyayogedde. Bakkirize ekyo oba kusiba amabaala baire nga bagasiba oba kusiba kendeeza abantu batambuze baire nga bakendeeza batambuze. Kubera Pulezidenti waffe kyayogedde kiri kyadde kintu kirungi nnyo okubeera nga abantu abakubiriza abantu gurupu nabeera nga azijjawo mbali okubeera nga agaggala kubanga alina kyeyetangira okubeera nga obulwadde tubusaasaana mu Uganda yaffe. Era kyensaba n'abantu bawulirize Pulezidenti kyayogedde bali bagondera amateeka bakubiza n'obuyonjo mbeere nga munaaba mu ngalo bulungi nnyo. Kwe kulwanyisa akalwadde akazze batuuli abayitale bagenze bangi nnyo naye nga ffe abaffe tebanakukwatibwa nnyo kale tuwulirayo omuntu ng'omu naye ng'omuntu oyo omu ajja kubeera asobola okuwona naye nga nsikubiriza abantu obuyonjo babeere nga bagondera Pulezidenti Museveni bintu byayogedde. Pulezidenti Museveni yayogedde bulungi nnyo naye abantu bagondera amateeka ge era kyetusaba. Kati ku nsonga eyo nsaba otubireyo abantu nga basatu era obakubirize babeere nga beekuumira ddala. Nkubiriza mwannyinaze ali awo abantu bamugondere babeere nga banaaba mu ngalo. Nenkubiriza abasentale abantu babakubirize bulungi babeere nga bagondera amateeka g'akatale babeere nga naaba mu ngalo. N'abantu bange bonna ab'omukyalo babeere nga bagondera Pulezidenti Museveni yayogedde. Pulezidenti Museveni ebintu byayogedde bibeera birungi nnyo biyamba ffe. Nenkubiriza abantu bange bonna ensi yaffe yonna tubeere nga tugondera amateeka ga Pulezidenti waffe kubanga obuyambi bulina okulwanyisa akawuka akazze mu nsi eno. Ekyo nsaba Pulezidenti waffe abeerewo. Olunaku lubeera lwa Sande saa zibeera 2 paka ssaawa 3 ez'ekiro Omumbejja Kasa mbeerawo embeera yonna gye tulimu eri awo bwetyo naye nga nkubuulira bulizi titubeera tugenda kubeera nga buli kimu tukitambuza bulungi nnyo nga bw'okyagala. Abanteekamu nno ssente tosobola kubeera nga obeerabira beba Exifex mukono gwange babrandinga baprintinga ate nga bamaketinga n'ekiseera kino kyennyini abaana nga bakomyewo okuviira ddala mu masomero osobola okubeera nga obakubira kasimu oba n'obeekwata notuukayo ne babeera nga bakutambuliza embeera nga bw'ojagala osobola bafuna ku 0392133333 oba 0703343607 beba Exifex mukwano gwange osobola basangirawo ddala ku branches zaabwe ez'enjawulo ekitintale embaala mukwano gwange wonna webali. Program ebadde Fasi Omumbejja Kasa sisobola kubeera nga nsukako wano musule bulungi mweraba. Fasi ekutuusiddwako X Effects Finding X.